Kamera ogenda nnyo. Aguyitamu esina buzibu. Sinyala kwala. Bagenda kusini. Amanya gange bampita Rukundo Medat nze nanyine ekifo kino kiyitibwa Big Zone ekifo ekimanyibwa nnyo ekibaddewo ebbanga ddene lya myaka 14 njagala kutwala omukisa kutegeeza abaana mawulire kyonna kye mwalaba ku social media neekubira omulanga wa RDC nze nawambibwa nali siriiwo nenkubirwa esimu kuno polisi eze ne balandlord batise ebintu byange nali ntambudde naye bagobawo sitaafu yange yonna ebediza ekifo ne bagalawo twali tulina emisango ebiri ng'etambula mu kooti kati ne bajja ne bangamba nga balina kooti order kati bwe nalaba nga polisi ekirimu bwe kugenda wa RDC nemugamba tunaba kugirabako kooti order gye baleeta kati negezaako okukubira looya wange amasimu nga takwata gezaako okukuba enduulu ow'omukulu n'agamba tugende ku kifo kubanga kyembanyiiko bwe nakubira DPC n'aweereza kooti order wa looya wange looya n'agamba bali babanja $3,900,000 naye amawulire ge naalaba bagamba babanja $8,000 emyaka 2 sisasula era njagala fayiro eno olaba obudde obuli mu Uganda nze natandika mbadde nsasula eno estate ebbanga ddene RDC njagala olabe bulumwe this is 2002 eno bundi yakaterega 2023 January nasasula February nensasula March nensasula April nensasula May nensasula June nensasula ne July nali nsasudde nasasula ne September kati ngenda ku September okudamu okubasasula esente zaali zino okuba eza August nga September bantute mu kooti bataminatinze lizi yange ate nga edduuka ly'engoye yange kati esente bakolagana n'oyo mupangisa nga kyalina edduuka lyange omupangisa ne bamujjako ne basigala nga bamusasuza kati bali baagala kooti baye expert balimu okubala edduuka eryo bakole ki banzibe naye bwe nagenda mu kooti guno musango kooti negugoba ne batusindika Wakiso tuva Wakiso bo bava Wakiso ne bakomyawo gwe musango nansana tebansavinga nakomawo kati ate kumande twali tuli mu Wakiso mu kooti olwokuna ngenda kuwulira nga wano bagaddewo bawambirwa ebintu byange kati nga ensonga endala zijja kwebaza Katonda sitidde ndi mulamu ebyo byonna nze abikoze Katonda ampadde obulamu kyensobola kwebaza Katonda ninjagala kumanya ebintu bye batwala nga siri bambanye n'okumbanya kati byonna ebibaddewo bya nkola ya kifere era nkola ya kimafiya nze ekifo kyange ebintu byange bye batute byange otegeera ekifo nkyalinawo liizi yange kyatambula bwewe naagwerako nja kugenda no eyo liizi ebeera gundi eyo that is my own business naye liizi yange kyaliko otegeera so njagala banzigulireko nzize ne bakawuntant asobola kumpandikira ebintu manye ebyatwalibwa kubanga kati sobola kubagamba damage yenkana bweti oba era sewo mukama wange bwoba tovuddewo wabeera waliwo obujulizi obukwekebwa eza bagala bakomyewo ebintu badde nsaba polisi wali oyo OC operations nyina ba accountant abali professional abasobola kuwandiika bino ebintu
tumanye byatwalibwa nebyasigarawo kubanga ngabwe mubiraba big zone tesobola kubanga byasigarawo bwe batwara ne balemererwe motoka mwaziraba ku mawulire nga batise so ndi mabega yo kurwanisibwana abafere wari omusajja gwe bayita Johnson Masiko eyanziba kwe ebyapa byange byamataka ekizimbe ekiri nakulabye ekiri mu ebara ya amanyi gize na gizimbe yo gye bayita Supremacy eyo Supremacy yange nibwo oraba nga bwetambula bwete no bara big zone yange eri ku kizimbe kyange enakulabye Supremacy kati abafere be bali mukungwanisa ngenze mu State House ne kubide enduru mwanda banga abagala nokunzita enze nebaza Katonda nkyaliwo naye saba omulanga mukama wange fukamide wano ku lwa president ndi wano embere eno egenda kusa abantu nze ntambula nga neeralikirira mpa abantu emirimo abantu bali mu kukaaba abaana bankubira boss tukole ki pereda abaana nyina efuzi z'empeera nyina abantu b'empeerera nyina family enene engazi ezange nezitali zange so kibi nnyo ne bwe naalibadde nga nyina ekikyamu ndowooza DPC yali mpise naye nebaza DPC we Nansana okukulemberamu emu ya milioni 6 baza mu payers 14 ziba setemeka machine zize batuteza slot machine buli machine emu egura milioni 35 batute machine musanvu kati ziba setemekezo awo wenkomye jagala mukama wange DPC kino kifogo RDC kino kifogo kirekanga kigale wabeerawo obubbi obwekuntanya nga abuli aba government nga bali mabega kulembesa abanya Uganda okusuubula nze mbadde nsaba bagulewo tuine peni ne kalamu tuwandiike ebiriwo omusirikale yayivictinga wuyo wali okoze bulungi okutambula n'abasirikale mbadde nsaba zire okufulusiza acyuma bazisale tugulewo bawandiike nze ntambulire mu mateeka ne kamera ziweziri n'abawulire wegali neyanziza sebo RDC webale kufirisa wakanga era neyanziza nyabo njagala kusaasira abawagizi ba Shuaman njagala kwetondera Shuaman twali wano kulwo kubiri ndowooza kulwo kusatu sikyajukira bulungi lwali lwakusatu ne bandeetera balance etegeka show eya Shuaman nenjiteeka mu munda kati ngenda kugendayo ndabe wesete zeweziri waliwo ndakasete kange nga kembadde netegekera nga tutegeka show eyo kati byonna simanyi kubanga bagobawo security yange tebali na muntu abawandisa esete zali munda ze bakola simanyi weziri bwebanga weziri tujja kwebaza Katonda kuba naye abawagizi ba Shuaman yategese ku makutano era nsaba mukuru RDC ne security ya Nansana omwana bamuwa obukuumi kubanga nze abadde akola ku bya security naye omutwe kati teguteredde sobola kumukola ki kumutegekera era nsaba n'abantu ba Nansana musonyiwe kino ekyabaddewo naye nze ndi musanyufu ate ndi mugumu kubanga Katonda yampadde amaanyi g'okola bino ebintu byonna ne bwe mba nga siri wano Katonda yampa omukisa g'okola sente nja kukola sente endala era nga gawale neyanziza amanya n'eddoboozi Nsubuga Shafik Ali amanya n'eddoboozi Nsubuga Shafik Ali RDC Nansana municipality ndi wano kulwa security ndi wano kulwa government ndi wano kulwa office yange ne bannange bonna benkiikirira nsooka obutavumirira kyabaddewo naye nga nino kivumirira kubanga distress order etegeeza nti genda opiikinga ebintu ebijja mu muwendo gwezo sente z'okola ki z'obanja kati omukulu ono abanjibwa $39,000 era ng'emabegako awo nategeerako nti bali mu kkooti siimirira wano kuwakanya kya kkooti era kkooti yakoze omulimu gwayo n'efulumya ekiwandiiko kyayo naye wannyondo wa kkooti njagala mulabula namubuulira tulina akakiiko ke bayita district security committee ekiwandiiko kyonna ekivudde mu kkooti gye kirina okuyitira ne tulaba nti embeera eyo egenda buki si kusala busazi ye n'akola ki
najja eyensonga emu. Ensonga eyokubiri kwe kubeera nti sayidi eno ebanjibwa efuna obwenkanya nga waeri n'ekiikirirwa okubeera nti bagenda tegeera nti bye batutte ebya $3.9 kwakati omusajja ono oba stress ye oba kizibu oba kiki yaga abantu ebintu bya 100 mu 5 n'okugenda waki naye naye tayinza tegeera nti bye batutte nga tannayingira mu ki munda. Olwo tudde emabega kye mbagambye ab'amawulire kye mbategeezezza nti eno order teragira ku evictinga muntu na kumuggalira. Eryo eggwanga nga ffe tukyalimu nga ne president akyafuga twawulenga amateeka orders ezivudde mu kooti wakati waffe n'okuwa kooti ekiki ekitiibwa nti ebiwandiiko ebyavudde mu kooti sibuusabuusa, omulamuzi yakisizza sibubuusabuusa, naye Wannyondo wa kooti kyeyakoze kiri bweru watteeka era agenda vunaanyizibwa ku kiki ekikola ki mbagirawo agenda kukola ki kuvunaanyizibwa ku kyabaddewa kubanga omukulu ono aba teyabaddewo. Ekyo kimenya tteeka. Baba atutte ebintu ebitajja mu ssente zibanjibwa n'agamba nti kati yatubuliddeko ebintu bya obuzindalo wa miliyoni 6 kiri ekirala ebirala bye batutte $7.5 kimala bumaze okutegeera nti baasuse $3.9 era nanyini kizimbe naye musaasira bw'aba badde abanja rating obulumi bukola ki bumuluma ate naye yandibadde ategeera nti si gwe mukisa gwalina okuyita mwate okuwamba ekifo kiriwa naye esasula kooti emusasudde ate n'ekifo akikoze eki akiggadde. Kati abakozi ababanja wano omwezi baba mu maziga, abantu bannayuganda bakola hand to mouth, zenkolawo zenkola ki zendya. Kati munnayuganda gwe baggalidde ebweru ku bizinensi eno ekirufu kyabeena big zone asupportinze Nasana nze we najja wano gwe nasooka okukola ki okutuukirira era yanambuza abasajja bonna ab'amaanyi muno ku mbeera ya muzzaŋŋanda. Kibi nnyo nti RDC saabaddewo nga kino kikola ki kibeerawo. Ekyo nkivumirira neza kuvumirira yenna. Tekijjaawo musango gwa renti naye nkakasa nti kye baakoze bano ekigambo distress of rent kitegeeza $3.9. Njagala Wannyondo wa kooti big zone alina kyansabye ng'alagira RDC ndagire okuggulawo ekintu kyonna ndi mabega wa kuggulawo era mbagira wano waggulwe naye ensonga egenda kubeera egi ekintu ekiggulwawo eyakiggadde yeetaaga n'abeerawo yeetaaga poliisi musooka omuleke eyaggaddewo ye bakkooti Wannyondo neetaaga Wannyondo wa kooti kukola ki njagala kuyamba nga byenkuyamba tebigenda kukosa kubanga kati essaawa zaaliro waliwo omusango ogw'okuba nti baggadde ekizimbe kyo eyakiggadde si poliisi si kiki wabula kooti berief Wannyondo waki kati ajja kugamba nti byeyalekamu byali bimala sodo ye mwetaaga mbagirawo ngenda kulagira my organs zimuleete bawitinesinge ssente ku list ebyali bimubanjibwa ebyali bikubanjibwa byali bitya era ebyali kubanjibwa byali bitya bwe bimala okutegeerekeka tutegeere muwendo ki naye neetaaga lisiti y'ebintu byo mu lisiiti mu mpapula mu bifaananyi ebadde biriruddawa kwaba nga emoloka zaatikka 6 n'okusobamu zaatikka moloka 4 zaatikka emoloka 4 era ne zigenda oba zaasoma emirundi nga gyaki gyanjawulo bejuzi wenkola ki eno Uganda njerufu ku munnayuganda teri ali waggulu wa tteeka kaabe RDC mulebe president kyakoze ba minisita mulebe kyakoze ba MP kakati gwe RDC olina kwetereeza mu kifo kyokola ki kati buno bumenyi bw'amateeka ekiwandiko okujja ekyekooti nga kigamba distress for rent erina kavalinga ebintu bya $3.9 tebitegeeza kusula bbaala tebitegeeza eviction yakuba nti ate ne big zone bamuggalidde waki ye agenda kukola ati accountability y'abakozi abamaze ennaku zino okuva bakola ki so njagala mulabula big zone mugambe ti nina obuyinza obuggulawa naye tuggulawa ajja kufiira kuba guno omusango gukwata berief yakoze eki mbadde njagala looyawo oba ofune looya omulala asooka ayingize n'omusango guki nze buno agenda okkeera enkya ku makya simanyi gwe okyagala nze nkikuwa mu mateeka nga wekirina okukola ki bweggulawo ne toggulirawo wano tewagenda kuba obukakafu bulaga nti ffe tweggulidde oba Wannyondo baalekawo naki kakati
mbadde nsaba RDC onsonyiwe. Abaana amawulire njagala tubizingane. Ssebo ow'ekitiibwa RDC, omusajja oyo gw'olaba ali mu kofiiro wa poliisi ye yakulembera bano abantu nga bagulawo. Ekirala emabega waliwo entrance ezikwataganyira ddala ne Barandi Road. Agamawulire ge balabye ne zino saawa watifu bali mu kukomyawo ebintu ebimu babiteeka emabega. Zino amabega woyogera wetuviridde wano singa wabeerawo ekinaatuuka bajja kutwekwasa kubanga tuze wano. Era nze bwe nawulira amakulu ago tegasooka kumpisa bulungi naye nasirika ne ngamba kasooke ntambulire muki mu mateeka. Mbadde nsaba oba bagula olugi lumu tunaaddamu tukole tubatambule gwe nogwogenda omusirikale waali chairman w'ekyalo waali omwana awandiika akawuntanti nzize naye alina ekitabo ne kamera weeziri bano bannamawulire sinza abayise bali different bajja kubanga wawitnessinga oba gwe RDC okwatemu bano walimu abasajja abakulu waliwo bamuliraanwa abasajja abagira olagire nga bwekiragiro nga bwekigamba kubanga ebintu bajja kubibuusa ekikomera be balina obuyinza be babadde balina bizinesi yange kuva ku Lwokuna. Neyanziza ku nsonga gy'ayogeddeko nsigala ndi mu brackets of law. Teri RDC aggulawo kye bagaddewo. Teri RDC aggulawo kyekoze ki saagala nange kubeera nga mmenya muki ate ndi wano kuyamba kubanga nkyogedde ku mawulire nti abaakikoze bakyamu era ekifo kino ngenda deployingawo poliisi ekuume mpaka big zone ng'akoze eki ayingidde mu mateeka. Kibi nnyo gamba nti omwana abbye ennyama ne kamutemeko enki ng'ate poliisi weeri. Ekyero kya poliisi oli gw'ogambe yaliwo. Omulimu gwa poliisi ku bintu byonna bino ebibeerawo kulaba nti tewali bukyankala mu bukola ki bubeerawo. Era poliisi eragibwa senga kye bakola kigaana okugenda mu maaso obulungi abantu baleka okulasikira amacupa big zone najja ne Jambiya poliisi eragira baddeyo bakole ki baddeyo mpaka tunajja ne force emala eviction ekiragiro kya kooti kigende muki mu maaso. Big zone stress ekuliko ne wonooyogera otya nti oyagala nzigule mu budde buno kikuyamba. Omusango ba kooti berifu gwe yakoze gumusibya tebamugambyeko kooti erina kiragiro kiggalawa eno kufu toddamu kiteekako ngalo zo. Twagala poliisi sooka wanga gyateekeke akuba ebifaananyi bya gundi eno akakase okuggalawo kw'ekifo kino abaakigaddewo nga tebalina buyinza nga oda tegamba kola ki. Nkusaba mu peyini gy'olina ogumiikiriza ekintu ekyo ku lw'amateeka ngenda kubeera wagguluwo era buli eyenyigidde mu kintu kino wakuvunaanyizibwa. Kati awo gwe naawe ogende mu maaso n'emisango gyo gy'olina nabaliwa ne Barandi Road. Naye nze ndaba nti munnayuganda abasasudde miliyoni 10 meka 1016 n'otuka ku miliyoni 39 okukkaanya okwo nga ddala tukwabadde kigenderedde kiba kibi nnyo munnayuganda okubanga bamukoze eki. Naye ensonga enkulu gye njagala nti alina okuyitira esinga ebintu byo si RDC. Njagala ab'amateeka nga ne poliisi sookedze ne kooti nga bafunye representative tukakase nti ebintu ebyatutte bigwa mu miliyoni 3 meka. Ekyo nno nkikubuulidde nga munnamateeka akiikirira pulezidenti mu Nansana bw'ona okivaako kiyinza okukugasa oba otakola ki kubanga wano woggulawo tewali gwe bagenda vunaana oba weggulidde. Era n'ebintu ebyo bibulamu gwoba obikoze eki banne muntegedde bulungi tozannyisa kino kintu gumiikiriza ngambye ndagidde poliisi mbagirawo DPC agende anoonye kooti berifu amuleete wano bawitinesinge ebintu ebikola ki ebibula wano sooka wange awandiike kwa guno omusango mulala ogutali mu kooti okuba nti munnayuganda ate ebintu byabadde bamubanja batwaliddemu bitali biki byabwe. Kikoze bulungi ti RDC wentukiddewo abantu bonna bakoze eki waggale. Nze omulimu ogwange na kudiployingawo security babeerenga era naye mu security osofunayo abasajja bo nga 4-5 ababeerawo naye nga mubeerawo mu mbeera ya butamenya maki mateeka muyambe ku poliisi omusikala abaasumagidde ekiro kya leero mumugeye muzuukusa tunagwe tulaba akola ki ajja naye si fujjo omugagga ono oba yanga tulabe nga naye afuna obwenkanya wakati w'emisango gyabwe gye balina gye sitakola ki. Naye nze nsinzidde ku kigambo ekya distress ki order of rent eyogera miliyoni 3 meka
sinza kwebaka tulo nga president yanteka wano kulaba na Uganda ate ng'olyaga abantu 1,500,000 ne mu office namu sente zange simanyi obugaali bw'abaana bange naye obuvugibwa baabukoze eki baabututte kati omuntu walajanye n'akagaali k'omwana omanya stress ekoze eki ate tukwagala ng'oli mulamu ate no si enkomero obulamu bwo sente zo tewabbanzi bewakola ki mafiya nga wabogedde abakuli emabega besitakakasa besitamanyi bwe banje bali Katonda munene okusinga buli muki buli muntu gwe teeka bwesigwa mu gavumenti teeka bwesigwa mu Katonda wo teeka bwesigwa mu RDC n'asana municipality ne police gye weekwasa yegenda okuyamba okukwata abaki police tendi waggulu nze njiri waki so kati ndagidde DPC wange adiployinge wano omulimu gwa police gwali gumu. I put this clear kulaba nti ekiragiro kya court kigenda muki naye nze court belief munenye ekintu kiri eki kubuuka office ya president ng'ate akimanyi bankwasa obuyinza nze chairman akiryalinga orders zonna eziva muki siina kyemmanyi siinaako omukono gwange court belief kyekyoka kyamanyi obulungi kyabusize ki engalo era bino byonna amazina ge mulimu poliisi ekoze bweti mubiveeko ebyo byonna tugende ku kinyusi tukwate awawunya tugoba abamafiya muki kwako Wanyondo akoledde ebbanga ki okutamanya ti distress order teggala kiki kifo gwe kyo kikolangani mbagirawo court belief itawo wano oba ogenda kunoonyezebwa mu bwangu ddala tulabe nga kino kikola ki kitegeerekeka ekyabadde wano era nze amagezi genkwadde gensembezayo tomenyawa toddamu kumenya wano ne tiimu ya Bikiso temumenyawa njagala kutegeera abagaddewo mu kapasite ki biki ebyatwaliddwa ani yabaddewo nga babikola ki kwa poliisi yabaddewo yawadde witnesses kigenda muki mu maaso kulwakala n'ensi yange bino mbyogedde nga neesigamye mu ofiisi yange neesigamye ku lwa pulezidenti Litabula Museveni nga eddembe tulyagala mu Nansana. Njala kwebaza bannamawulire mwenna abo basobodde okubeera wano bannamawulire be balina intelligence y'eggwanga abategeeza bino ebisenga saabire ku mawulire nange ndooza byandibadde waki nasangibwa ndi mu safari nga ngenzeeko ggulu ku official duties naye bino ebyanguddeeko era sinza kukola ki kwebaka Nansana gye tugijje wala twagala Nansana etaliimu kijambiya etaliimu maziga erimu okulaakulana nabagamba Nansana bagita the place to be the place to do what ekifo ekisaaniddwa omuntu okubeeramu abagagga mulaba kati basendamu bwe banaalaba ono ng'ayisiddwa bubi nga ffe tetuvuddeyo kwogera kijja kubeera nti ffe totaddeyo gwa naggamba nvumirira nesekuvumirira yenna ekikolo ekyakoleddwa nga tebakiryalinze court order sigikiryalinze chairman ekirala okutwala ebintu ebitali ku lisiti njagala nkakasa lisiti eyo bagindeetere mbagirawo kubanga emissioninga ebintu byonna byebayinisa kati ebyona bya investigation police benokola ki is it true yalina ekifo kyewaayo kiveemu ssente esasula baki abamawulire ku lwa Katonda n'ensi yange neyanziza nnyo neyanzenge